Mwesibe bbiri. Tubina kino ki boda boda 2010 kya boda boda kya bya butebenkevu kya bya kwerinda oba ka pressure group kali awo kisinde kiri awo soko tubuli boda boda 2010 otunulya boda boda industry yonna katusoke tuleko okutunulya boda boda 2010 tunulira industry ya boda boda otunulya industry ya boda boda gojiraba nti ya mirembe nnyo teekwa obutabeera mu mukono gwa security si ya mirembe n'akamu kuba n'omukulembeze yajja kukolako gye when you see somebody behaving trying to follow you in the border, stop the car and get out of sort of issue with you. Si ekintu kyolooza kubanga buli avudde gy'avudde alemereddwa ensi ewaabwe yakola ebikolobero byonna bw'ajja wanaayingira boda boda industry katolooza nti omukono gwa security guyinza ogitunuulira obutunuulizi guyina okuteekayo omukono boda boda 2010 si kibiina ekyajja nti no kibiina kyabamwenye kyaki nga abantu bwe bakyogerera actually nze buli muntu yenna nali mu gavumenti yali yebaziza boda boda 2010 okusinza boda boda industry kati weeri ekireese obuzibu nti abantu baffe wano buli muntu ayagala n'afuuka nti ye munene mu kintu ekintu bwe kikola ekintu ayagala kubeere nga ye heedi waakyo boda boda 2010 yefubye okuteeka discipline mu boda boda naye ate abantu bayinza kikola bokka kafeera atanansi tayinza kubeera industry ya boda boda nga tayambiddwako mikono gya gavumenti nga ba RDC ba diso batawunikiraka baani bachairman baani bonna tebayinza butayambako kafeera atanansi tayinza kusobola Kampala Central Division kibirige tayinza kusobola Lubaga Division yekka nzinda sasoma kuyamba machi kusobola machi ndiye yekka babona boyogera 2010 kama watayinza kusobola Nakawa yekka kana nuwa tayinza kusobola Kawempe yekka kubanga be bakulembeze ba boda boda 2010 boda boda industry 2010 awenjagala kibiina ekyalondebwa bw'amala okulonda obukulembeze bwa boda boda mu 2010 president ajja Emmengo primary manya secondary okutongoza okutukirira obukulembeze bwabwe anyway president ebiseera ebyemabega yalingaga nti boda boda balinga nsowera buli ayagala yagenda naye kati ebiseera bino atambula n'agamba nti boda boda industry kati eteredde when you see somebody behaving trying to follow you in the border, stop the car and get out of sort of issue with you. Kiba kyalinga luli bwe bagira kibwe baali bwe bamala okulondebwa mu 2010 nga bakulembeze ba boda boda bonna beegasse in fact kyekiseera kyokka boda boda bwe yalondebwa obukulembeze bwabwe nga nteeseteese embeera eyo wanze na heading ekintu ekyo nga tekyali mu mivuyo kubanga bano baali tebannaba kujja baddiira kikulemeddewo kubanga temuddamu kulonda emyaka kati gigenda 8 nedda sinze nemereddwa kyenagee nti olina okulwana ne bamafiya luli walwana nabani okuteekateeka okwenyumirizaamu tewali muntu gwe twalwana naye Jennifer Musi yali yazze Betikame yali waali baali tebaliiwo mu 2010 president bw'amala okubalina ddiiru ndala tebalina kutereeza singa banaba n'omutima okutereeza kino tekirina buzi naye omutima gwabwe sikutereeza omutima gwabwe kusolooza toyinza kusolooza kintu kyotatereezezza tubula nga kibalemeredde toyinza kusolooza kintu kyotatereezezza sooka ogende weetabe mu kutereeza okutereeza tolowooza nojja kutereeza nga tolina kitadda ere kati ani asolooza kubeera okusolooza weekuli okusolozera weekuli tekuliiwo tewali kusolooza lwa nsonga ebyo byonna bye bagenda bateeka ku bantu tebiriiwo okusolooza kwa boda boda abakulembeze ba boda boda tebagenda kukangavula batakisi nga n'abatakisi batagenda kukangavula ba boda boda ofisi za boda boda zirina kukwata ba boda boda nga balina emisango waliwo emisango egiramulwa abakulembeze negiramulwaki egibasukkako negigenda waggulu ku poliisi okitegeera kakati we bakwata omukulembeze wa boda boda ng'alina ekikolobero kyakoze oba empisa embi zaalaze mu mulimu balina fayini zaabwe ku mawofiisi nange omuyima waabwe ze simanyi kubanga nze sirina yadde kiro ennyama gye njja ku ofiisi za boda boda naye nga tojja kusanga nga minisita oluusi alwanira okufuna omutwalo ku ofiisi za boda boda tamatira na kyayina otogenda kutereeza nze lwaki bampa respect ekimpesa respect neewe ekitiibwa nina byesigendamu nina byesikola omulimu gwawe kuluŋŋamya naye ate siyinza kuluŋŋamya nzekka minisita alondebwa kyobulaba nga bantekako poliisi nti nkolagana nayo minisita Obiga Kaine avaayo n'ayogera lwatu ku floor ya parliament boda boda 2010 tetugimanyi
era tugatandika n'oginoonyereza ate yagironda bwe wenyumiriza mu 2010 nti mwalonda naye bodaboda 2010 yagamba tagimanyi bodaboda kiba kiweereza bubaka ki minisita yagironda ebyo nkugambye goberera nnyo minisita w'amawulire ajagamba ntakumanyi mu mawulire ye yakuwa omulimu mu derita nkubuuza minisita w'amawulire akumanyi ayinza okuba tamanyi naye ate bodaboda 2010 mu ggwanga emanyikiddwa nti omuvubuka oyo si mumanyi mu mawulire yali akuwaddeko omulimu mu derita kati ekibiina kya bodaboda 2010 kiri registered ekyali gyesinga abavubuka bamaze okulondebwa ne bagamba nti bodaboda ffenna twegasi waliwo ebibiina bingi kamba senkyale simanyani simanya febo simanya roboka embalirira bino bikamba byali tebinnaba kujja ne senkyale babirese kati nga bimanukirawo mu bakulembeze bano abaagala okulwanyisa abantu naye bodaboda 2010 bwe kijja nekika katugatte ebibiina byonna ne beekolamu omulimu bodaboda 2010 association uganda okitegeera eribba abakulembeze abakulembeze bali accountable eryani kiri accountable eri abakulembeze embalirira mujiwani oba anigwe muwa bimukozi oba togamba nti anigwe muwa kubanga nze siriimu eri association yeetongodde 2010 minisita oba oyagala okumanya association byekola oba office byekola bawandiikire obayite muli bakyetwala deni kitegeeza bali bakyetwala kubanga minisita bw'ayimira ku flyer parliament naga tetubamanye tebali accountable nti goloza minisita nsolo minisita okwata emmotoka yina ajja ku ofisi za babodaboda 2010 nga president asobola okujjayo minisita wa waggulu nnyo obutajja ku ofisi za babodaboda minisita akulembera baani asukajje akulembera baani minisita asobola okukwata emmotoka yina security nga tugende tulambula ofisi za bodaboda nga tayimye eri mu fulo za parliament kwogera byatamanyi kuba minisita bamala gafulumya nsonga ze batamanyi bodaboda 2010 yagenda okujja ngaoyo minisita waali kyewandisa mu mateeka minisita yaliwo nziramu minisita ze mwakati kanya teyaliwo yaze nakinoonyerezaako nakisanga tekiri mu mateeka alyoka agenda afuutula ebigambo bwe baminisita bafuutula ebigambo ebireetera abantu ebizibu minisita oba ogenda okwogera ekintu sooka weetegereze okitegeera kyogenda okwogera haji bw'oyogera wano ne bwe oyogera ku nkuŋŋaana ez'enjawulo oyogeza maanyi na buyinza era nga kati bwoga nti teetagana kubanga wabuuza ebiringa ebyo buli omu yeebuuza amaanyi n'obuyinza n'embavu obijjawa anti kyekyo ekizibu abannayuganda kye balina kwetiiririra eno ensi yange lwaki olowooza nti siyogeze maanyi oba ntya mu nsi yange buli lwoba ogenda okukola ekintu kikole ng'omanyi nti kasa kibeera ekituufu kiteekeko amaanyi go gonna kasa kibeera ekituufu abo boolaba kasoba nga oli ku mulamwa abo boolaba abeetya babeera ku bikyamu kyenkugambye nti nze mmanyi protocol bwe mbeera ku nsonga y'ebidduka ngenda wa minisita weba transport KCCA oba ogenda oteekateeka ebidduka informing our stake order ekireetera wano obuzibu abantu nti omuntu ajja kuleeta buleesi biragiro kyegambye nti obe minisita oba executive director toba nsolo Buterevu yoyo Abdallah Kitata eyali omuyima wa bodaboda 2010 wetwogerera oba wenzijide ku mpewo namwe mwabitegedde dda nti kaakati ono eyali ayogeza amaanyi ng'ensi emutya nga bw'aba ayogedde teba adda mu kigambo kyonna kaakati ali mu kkomera mu kabula muliro agenda kwebakayo emyaka wagindaba 8 n'emyezi 8 saako n'ennaku 6 okugattawo ebbanga lye bamaze ku alimanda omwaka gumu n'emyezi ndowooza giringa 2 n'ennaku 4 yes kaakati no tukitegedde buterevu nnyo nti omwami oyo azze nga ayogeza amaanyi okusinziira mu kibiina kikiri eri ekigatta ababodaboda 2010 nti kaakati ajja kubeera n'omukuumi wooli bajja kubeera bonna babeerayo beebakayo eyabalula eyinza okubeera nga yasiriira nadda bangi bazze bakaaba ababodaboda nti omukulu ono ne banne bazze babatigombya bazze babatulugunya bazze babakuba emizibu nga balowooza nti Uganda yandibanga yaabwe nga bo bakuba bayinza okuba bali mu kisi oba ekisi ekitategeereka ekisi ekirala so nga nabo bwe tuba tuzze tubiraba era nabo bannayuganda njagadde okusoosa ebigambo ebyo ojjukire bulungi nnyo byazzayogera kuba bingi nnyo tubirina tujja kubeera tubikuba mu maaso awo
otegerere ddala ono azze afeesa ng'ali mu kkooti nga ne banne abazze bafeesa nga bakubwa emizibu ababooda basinga bo ku minzaani wekite ku minzaani ani agwanidde okubeera nga awulirizibwa. Nkwaniza nnyo mu programu esibe ebbiri ekiro kino ekyolwaleero nze Moses Wamala awo ennyini we tugenda okusinziira tukubaganye ebirowoozo kiki gwe kyolowooza ekyokuyiga oba kiki kyewajje mu kyokuyiga mu musango guno ogwa Abdallah Kitatta eyali ow'amaanyi nga bw'ayogera bw'alinnya mu kitundu n'ettaka liyuguuma. Yavaayo n'akakasa nti y'ekibiina kya National Resistance Movement oba NRM ekyakamala mu myaka 34 we twogerera mu buyinza kimuli mu musaayi nti era ye kyakolera emisana n'ekiro. Newe twogerera ab'ekibiina bonna kakati bo baasirise nandoze eddaala baawanika kakati bwe twogerera baalijjawo dda. Omuntu ayagala okutawaanya eddembe ly'abantu nzijukira President Museveni azza kinoganya kati nti if you're disturbing the peace of others we can't just look on. N'abo baali ready okudestabilizing the country. They can't do it because they have equipped or they are well equipped nti balina buli kimu ekyetaagisa. So wetujja okusinziira nawe otubuulire biki ebyokuyiga byojja mu musango ogugwennyini oba biki byoyigira ku Abdallah Kitatta. Abakulembeze bangi betuze tulaba National Resistance Movement abali mu government ngalowooza buli kimu kyatuuka yamalayo ng'enjoga y'ennaku zino bweri nti nga ngeri gy'alina ekifo ky'alina asobola okukuba abantu asobola okukola ki ne tuzze tubalaba yali IGP ali ttale abaminisita ab'enjawulo bazze boogeza amaanyi bali ttale. Ebyokuyiga bingi byetuyinza okubeera nga tufuna. Nkwaniza nnyo mu programu esibe ebbiri mwetwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda zitera okubeereza ebyobukulembeze ebyobulamu ebyonfuna ebyenkulaakulana n'ensonga ez'enjawulo. Empagi ziri ssatu okukusomesa okuyigiriza okuwabula saako n'okusigaza nga oli mu manyi ku nsonga zennyini ezikukwatako gwe nga Munnayuganda n'ebikubeera okumpi. Okugikwanjulira n'ogiteekateeka siri mulala nze Moses Wamala buli olw'ebbalaza olw'okubiri n'olwokutaano programu ejja butereevu. Ojja kuyita ku mukutu ogwa Facebook ne Twitter Delta TV Uganda ne ku YouTube wesibe ebbiri live. Comments zammwe nziraba nnyingi nnyo, insights nzifuna banne mwebale kubeera nga mufuula programu eno ne nantamegwa ate era nambeemu. Nja kuyitiraku katono nnyo awo tujja kuddawo naye kampitireyo katono nnyo ku bya Minisita Ronald Kibuule State Minister wa Minisita omubeezi ow'ensonga ez'amazzi mu ggwanga lyattu Uganda. Amawulire si malungi agavuddeyo twagategedde Ssabbiiti ne tutegeera bulungi nnyo nti abaana be abalongo babadde alina okuli Raymond Kato saako ne Raiden Waswa bafiiridde mu kidiba kyewandise swimming pool. Abantu abatera okubeera nga bewo bennyini boolaba mawulire nno si malungi nnyo n'ebintu ebimu bye njagala okubeera nga nkuwaako nga producer wakumpeera ebifaananyi. It's so sad to lose such beautiful and handsome kids indeed, my God. So mawulire si malungi nnyo n'obubaka butono nnyo njagala okunyolelwa wamu ne minisita oyo kubeera asavinga eggwanga lyattu Uganda. Ebimu byayogedde mu naku olwaleero, these are the kids I mostly loved in my life, nti be bano abaana bembadde nsinga okwagala. Ekyo ekidiba ku makage swimming pool eyo abaana gye badrownizemu kumpi zaade ssaawa nga 11 ez'olweggulo. Yeyongeraga they have died young nti bafudde bato without doing anything bad nga tebakoze na kintu kikyamu oba kibi kyonna ku nsi. Era nzikiriza nti bagenze mu ggulu. I believe they have gone to heaven. I am ready to work hard for heaven. Ndi mwetegefu okubeera nga nkolerera eggulu that I meet my children. Nsobola okubeera nga nsiikagana abaana bange because if I don't, bwe mba sikikoze then I have no chance of seeing them again. Nsiina mukisa gwonna gwakuddamu kubeera nga mbalaba omulundi omulala. Please pray for me too. Nange munsabire bannange to get the second set of twins. Nsobola okuddamu ate nga nfuna abalongo and replace them. Nzeewo banene abafudde because I loved them wholeheartedly. Mbaagalidde ddala ku mutima. So okwagala kw'owulira dde ebigambo byayogera bya muzadde bintu biviira ddala ku mutima. Bino nno minisita wa state minister Kibula abadde abyogera nga kumpi n'amaziga gakulukuta. Since the Lord has taken them, no one can block that. So engeri gy'ekintu Katonda abatutte teri ayinza kubeera ekyo nga akimenyawo. So bingi nnyo ebizze tukitegere ne President Museveni afulumizza obubaka obumukungubagira oba obukungubagira abaana bali eri abalongo. Kibule said President Museveni sent a message telling him
that we should know that death comes anytime and we should prepare for it. And President amugambye nti okufa oba okufiirwa kujja essaawa yonna era tulina okubeera nga tukwetegekera. Okay? What has happened to you is not easy. Ekyekubaddeko kyewe ekikutuuseeko si kyangu, but it happens. Nti kitera okuba wakibaawo. Ebyo bimu ku bubaka obwa President Yoweri Kaguta Museveni, so namu bubaka obusinga mbulaba ku mikutu egy'enjawulo egya Twitter ne Delta ne Facebook. So okay, mawulire si malungi nnyo. Mu studios negatiddwako Musumba Moses Solomon Male gwe ngenda okubeera naye era nga babadde bangobera ku mikutu egy'enjawulo olw'olunaku luli eri lwali lwakubiri lwali lwa balaza yes we yasinzira wano n'akola kyenandise ndowooza obwa nakyemalira naga programu njagala nina okubeerako nzeka ate nga tekuli muntu mulala siraba nga muntu nakyemalira ng'ono naye ajja kuba ambuulira amaanyi gyagajja ageesabira programu ate n'agibeerako yekka Mukama Musumba so nkwaniriza nnyo sebo nakyemalira okubeera ku program ya Delta TV eno siri nakyemalira. I'm just a realist. No esabira program no lagira n'amateeka ndoza lwakuba nina what to offer. Okay. Kubanga okubeera n'ekyemalira era naawe singa wasunsudde nola naye agenda kwogera ki era tewandigitegese wandige nti kali akasajja kalulu kajja wano kwepaka bwepansi nilo okuba naawe okimanyi nti nina kyensobola okuwa ensi n'eggwanga okuba nti wakoze eki wagitegese. Sokola museko Bannayuganda bakulaba. Bannayuganda mbalamusizza mwebale byonna bye mukola. Abafiiriddwa mbasaasira, abafunye ebizibu mbasaasira. Of course omanyi bulijjo omuntu wettutumu baba afunye obuzibu ate obuzibu obwo bwe busaanikira abalala bonna. Nga tumanyi nti Bannayuganda bangi mufiiriddwa era mwenna mbasaasira. State Minister Ronald Chibulo State Minister Chibule yafiiriddwa era ndowooza nze omu ku basoose okuteeka obubaka ku forums ez'enjawulo eza media kuba naye kwendi ku mikutu egy'enjawulo nga ngamba nti Mukama nsaba abayise mu kiwonvu ekyekisiikirize ekyokufiirwa. Ndowooza okufiirwa kya bulijjo naye ate tewali kizibu nga kufiirwa mwana gw'ozadde kubanga gw'oba osuubira okuddira mu bigere. Nzijukira mukadde wange omugenzi eyali ow'emipiira era nga twamuzika wali twamuzika Nakasajja omujjukiro Express bwe yafiirwa ndoza yali mwana we wa kutaano n'agamba bannange tewali kizibu nga muzadde kutunula mu ntaana ya mwana we. Kezekiya Ssegwanga Musi yagenda twamuziika naye nali njogera naye twali ne taata wange omugenzi Haji Kasimu Male tuli awo naga nti era bwe yali yagamba temunsabire kubanga tewali kizibu nga muzadde kutunula mu ntaana ya mwana we. So Kibule kyayitamu kimanyi. Nzijukira 2001 twafiirwa omwana yafiira mu mazzi era yali agenze yali asoma ku Lakeside College Ruzira Robert Salikuweebwa kati bwe batuuke na binoonya balina pate house yaabwe ya competing ne wamula ne basalawo bakolere pate. So nzijukira it was I think around a Thursday nankubira essimu nangamba anko ngambira jjajja andeetere ssente house waffe yawangula nange nnogenda okulambula era nze nakubira maama ekigo wa Proscovia kinene n'atwala ssente kuba mu advent so yali alina kusabira tuzina so bwatuukayo n'amuwa ssente kati kye naddamu okuwulira was a Monday kesimu enkubirwa maama abuuza nti Robert yasuzeeyo konze nedda nangamba teyakomyewo ne ku ssomero teyazzeeyo bwe baagenze bwe yayingidde amazzi teyagavuddemu era twamugye yava mu mazzi ne tumuziika naye it devastated us as a family era bwe nalabye Kibuule nga afiiriddwa abaana be babiri n'ajjukidde that devastation mwe twayita kufiirwa maziga naye ng'ate
omulambo tetugufuniddeewo kintu si kyangu nnyo tugenda kubeera nga twetoloola mu kati ababeere naye ate era kati tunagenda mu kummulamu nsaba abazimba amayumba ng'osazeewo okuteekako swimming pool kola kye tuyita security precautions tutandikira mu teekawo ekikomera nsooke nkole ku nsimbi katono nnyo programu esebiri ekomawo tovaawo